Maurice Jordan kaweza. Don't need to wakubete tuwaweza. Maurice Jordan kaweza. Don't need to wakubete tuwaweza. Na kila kumachanga nyingi rasite kukola kufuna yesigula binyeba. Kabo manyi ebichibuga kukela kwa subuhi tembea nifanya kazi. Dawa katonda cheya gereka so soli abwanta feri mbakwata. You have scored me. Zara, you are scoring, you are scoring. Mupeyo. Yakakwata nayogera nange naye ng'eddoboozi liringa lya nnyonza namugamba yinze kaliba yakusazeko wali ku bbala yaŋŋoma lwaki naawe oluddewo kunkubira kasimu ebigambo byo Luxurian kuva n'olwaleero yegaze ku tiimu Luxury ey'abali ba ssente abali b'ennuthu. Roger says stop clapping. Maurice. Yeah, Maurice. Maurice. Ne falo ku mazina kigosinga okumanya. Zina mutulabe. Zina gali. Galiwa. Dekra falo ko zina mama zina gosinga okumanya. Jorira. Yes. Washing cucumber. Watching cucumber. Cucumber. Yeah. Getting ready for a party. Which party? Luxury. And beginning of your party. End of what? Beginning and end of your party of luxury. Luxurians. Back. Tell them. We are very, very much back. Just know you aren't ready for we. You aren't ready for we. You understand? Hey. Oluzungu manyi sebo. Kozi wasomera kinawa. Asomera mugamukyalo. Eri semtoka peka. Oliwe semtoka peka. Semtoka peka.
Gyewasomera oluzungu olwo? Gye nasomera oluzungu olwo, Brest High School, Molusa International. Mukimanyi bulungi. Ng'otunula bulungi, mashallah. Hajati. Mashallah. Tulina okumanya kupate luxury. Naka. Yeah, man. Onoonya ttaka, nnyumba ya kugula oba oyagala kugobera ku byapa byo. Brand Pro Property Services ku MT Building mu maaso ga Muguluma Empire Zana. Bano beesowoddeyo okugonjoolera ensonga ezo. Obukugu n'obwesimbu bye bikulembera ku Brand Pro Property Services Limited abasangibwa ku MT Building mu maaso ga Muguluma Empire Zana. Tebakomye ku kuteekerateekera ggwanga nga bayita mu kisaawe kya Real Estate. Kinajjukirwa nti omwaka 2024 Brand Pro Property Services Limited yakiikirira Uganda mu summit y'aba Real Estate eyateekebwateekebwa Dar es Salaam mu ggwanga lya Tanzania. Muno mwalimu okusala entotto okulaba buti eggwanga bulirina okuteekebwateekebwa munda mu bibuga ne mu masoso g'ebyalo okubituusa ku mutendera gw'ensi yonna. Ensonga ezoogeza abangi obwama ensangi zino eza Airbnb, Brand Pro Property Services bazikutte kannabwala. Mu buufu buno omwana omuwala atwalibwa mu nnyumba erimu buli kalonda yenna n'alowooza nti yabba baabuwe ng'ali mu kipangisa ekiggwako mu nnaku 3. Osobeddwa ng'oyagala kugobera ku letters of administration, oyagala kukupuntira ttaka lyo kiyite land surveying. Weekwate Brand Pro Property Services Limited ku MT Building mu maaso ga Muguluma Empire Zana. Sisinkana Brand Pro Property Services Limited mu nkola eya tekinologiya ng'oyita ku nnamba z'essimu eziwandiikiddwa wansi awo. Kati nkulaze ente y'abato gyetunudde nti n'ebinnyonnyonto gye bigenda okugwa, ate n'olekerera entujjozi n'entoli nga mafulungu. Enjoyment. Kale. Bagamba Lucky Zare yagwamu sente. Tell them. Just tuyimirira mu katini. So you back? Naturally. Back. Chairman Lucky Zare. Mannaye mulekera okukita ebintu ebyo. Kuba siyenze. Oli secretary? Nedda. Sirina kyengi. Oli ki? Just nyambako biba biganye. Oli treasurer? Nedda. Nikiyambi. Oli kiya? Buli wamungwayo. Are you ready for the party? Of course. I can see. Ready. I can see. Are you ready? Are you more than ready? Oh, yeah. Let's go. Treasurer, umuwanika wa Lucky Zare. Back. Mwali mwagwamu aba Lucky Zare kiki ekyali kyaba? Nedda. Manyi omukola ennyo ssente, osooka n'ogamba kati bwe tubikoze nnyo, ate kasooka tupika ki business, tukipike, naye tuddamu tujjemu. Okitegedde? Yeah, so bwe tutyo kati tukomyewo nate. Waliwo anaatuuka, waliwo atuuse. Waliwo atuuse Lucky Zarian omulala naye atuuse. We parked the cars down there. Atumalola bani atuuse. Naba timu Lucky Zarian Lucky Zarians zigudde zino nzijikasta ziggula. Katumalola babani abafuluma mu motoka ba Lucky Zarians. We're just right here waiting for them. We're waiting for them to get out of the car. Yeah. Just waiting for them to get there. Baganye no fuluma. Naye boy mujja fuluma tugenda balinda. Mujja fuluma. Oli bulungi sweetheart. Yewe motoka ngajjudde ba sweetheart beere. Bannange. Ba sweetheart nga mulimuze bangi. Nakola ntya. Aya, Lucky Zarians. Naye baba. The big boys. Aya.
The big boys. Oyagala oboyita. Oyagala. The big boys already in the house. Wow. Kati tufunyeko la Kizarian yomulala tono mubi. Bale katubalinde. Labye bala Kizarians. Abalala. Labika bulungi mashallah. Mashallah alhamdulillah. Yeah. Yeah. Mwenna abagala mujje nabagalwa bamwe temwerabira akamwesi omutwalo gumu ku mitwalo emeka mene mujjole tulimire fetwide love acha aromatic ne abonezi aromatic ekigamba aromatic together romantic like being romantic what mani kwa aromatic please aje tumuyigirize ati mujje tubawako bitwagala mulabe amma mujje kuno tubawe byonna nabade ne mama ne mugamba nti kigambo Valentine omuntu asobola nokuwa akamuli nagamba nedda mukwano nze njagala sente wamakati gwe akamuli ne sente oyagala ki yombi anga sirese kam sente nenkuletera akamuli nenkanoga nenkaleeta anti kakati obuzibu obuliwo obulaba ekimu ekyo kirungi nnyo era tukisiima kuba omuntu watukwatira nakikuleetera twekiraga akulowozeza okitegeera naye ebiseera ebisinga laavu etaliimu kyongerezebwako nembala netama ekimuli kyekyongerezebwako ekimuli ekyo ate simongererezeeko akasaati k'ettaano okitegedde tusigamba twetabya bbeeyi byokka leetayo akamuli oba kabbiri oba kamutwalo yongerezako n'akasapato k'ebbiri ekitegeeza nti olina kuleeta bbeeyi byokka wekimuli kigenda kala naye birasigaza ekimiza essatu ez'akagatto okitegeera so olaba enyongerezeeko eyamba kiringa gweokuba nga olina omukazi gweyagala naye nga gosimba omukubira gosimba okolaki naye nga kwagala naye nga jasabira mukozibakolaki bira bulungi oba bulya bulungi bwekutadde the big boys. We're already in the house. Nenga, thank you so much guys for being here. The Luxurians, we're back in the place. We're back in the place as usual. Allah, love our big boys. Look at the big boys. Morris Jordan Kawesa, don't need to back to aweza. Morris Jordan Kawesa, don't need to back to aweza. Nakela kumachanga nyingi rasite kukola kufuna yosi kulabiyeba. Kabo manyiri kibuga kukela kwa subuhi tembe alifanya kazi. Dawa katonda cheya gereka so soya wanta feria mbakwata. Pansala dawa malaika yakula leo ya msinga ni maya. Omutima ne kumukua. Konze mtani senja. Another luxurious. Hey. Treasure la Luxury naingirawo. Umusama naingira. Yes. Anti linda kako kutema ensengo kajja ogira ozina okalinde nakukona
Papa. Temunsinikirako. Mwina kubeerawo batya mpeerewo kubeerewo oli mu meekaapu nedda omusajja yamaze n'obudde tuli tuti oba tetuli watuti nze n'obulye onze shadya yatuuse dda oweekwasa yakusooseewo oba mama Ekoze kade neba area view. Down view. Wasoma elevation. Wasoma elevation. What is elevation? Depression. Depression ya. Ndabika. Director Sula, welcome to the team. Toko je director. Kati ono naye Luxurian kuba n'olwaleero yegaze ku team Luxury ey'abali ba ssente abali b'ennuthu with the Luxurian Director Sula olwaleero officially naye atwegaseeko agambye lwaki nedda tulina okubeera nga twegattako Namuteri Flavia kantinti efwe bawagize nnyo Zaibi, Mama Namira. Bane kufananyiza abatanaba. Kwe munaba. Gwe. Kwe banaba. Gwe. Kwe munaba. Bana, oshanonna. Nafuna mugaga. Wafuna mugaga. Wafuna mugaga. Ononye. We are the Luxurians. No, Minister and MP. Back to the team. Back to the thing. Luxury. Tukomyewo kati teri kudda mu kuva ku byo mwebuza mwali mwalaga wa we are you mwalaga wa bichi. Tukomyewo we back. We are back. Big full package. Better everything. Full back. Fresh and clean. Everything crazy, eh? Everything is gonna be there. Yo. By the way, you guys, let me tell you something. Let me tell you something. Tell them. If you didn't know, Yeah. Luxury, Yeah. we've always been. Yeah. Just know Yeah. we are more than good this time around. You're gonna Yeah. enjoy. You're Yeah. gonna love us. You're gonna actually just know we have a lot. Yeah. Just, and Yeah. of course our magic. We are dead. We did we give them what? Just know, guys, you aren't ready for this 2026. 2026. Yo, hey, We back it's gonna like be never fire. before. We back like never before. Together.
Tubale tubagamba. Aromatic. So we are back. Luxury this time round. So don't say we are better. Twari sex. Everything is gonna be. Ne? Exactly. Kubanga oluzungu lukozesa lungi. Exactly. Akichware. By the way, If you did eventually. Mama Namiru. Wazanye Namiru. What's it say? Ime candies, eh? No, sir. What? No. By the way, can this movie, eh? This movie, eh? Mama Namiru, yaka. Looking good, by the way. Nothing you said. What's it saying? What's the jail? Ziteranga okujja olusi nezigaana. Zijja nezigana nezimala nezigenda. Kati zako mio. Kati zero. Kataddeko. Inakuyiwako. Temubula mmwe olutuuka. Naye nga, you guys, thank you so much for watching Scandal. Scandal is mad. But we, Team Luxurians, Team Luxury, we are back like never before. Babade bagamba twagwamu tetukyalina ssente uno omugaga yazemu n'afuna. Natuyiwamu. Mujja tulya emmere. Bannaye emmere etuuse. Time for food. Bondi byanze bali tulya mmere. Niba ne bugwana. Kikoze ekimanyi siri saa mulekayo mu kamera. Siri. Kale katugende tulenne. Yenga je line jatambula. Hi mama.
Soke mutereke site chetoro. Esimala abalongo. Nyanyimba z'abalongo musiku. Lero taforo kwa ina. Lero taforo kwa ina. Mama ina chaita. Sasa mdomo ina chaita. Acha ni yasanza school fees. Acha ni sango kulonda. Kulonda lo mdamu. Twareka mama wanjye abanange tetwalese kuona omwana nzonano akakabera kabulakiro kakiriza okuyingira mu kamera. meeting kafa katono n'abagenyi twayise we bali tebajja kuyita bamu naye bajja kutuwabuliramu mu meeting yaffe kitegerekisa bana tukolere wamu kubanga kino twakikoze kugezaako kwezza bujja nakwesitula mudu zidde engulu tuleme kusigala gye tuli katono bakayita mutwe kikone mujiti atuuse bana atuuse tugenda kusooka mumpe erinnya limu lye tuba tukozesa kulikayo ku chachi kaita mauli ate yalinya lina liri short mauli mau mau rebellion erinnya ekibatu endonze erinnya ekibatu Valentine tugenda kulaba tuti bwe ngamba ekibatu something ekibatu says something mumpeeko yagwena tosirikako bwali bwekati ennombo oyogera ate nno ndi ku mutwe ekibatu says sit down kati bwe ngamba ekibatu says sit down nga tutuula ekibatu says stand up nga tuyimirira naye bwe siteekako ekibatu oli n'akola kitegeeza agudde yatuyimbiramu okutuula ekibatu order wekiti tulabe ekibatu says sit down ekibatu says stand up ekibatu says clap kati bwe ngamba says clap gwe n'okulenga bwe ngamba Roger says sit down n'otuula nga tataddeko kibatu ekibatu yeina ekoti ng'otuyimbe kano kagundi ka making comfortable batuwe ku buti bw'amanyi Aisha mtimamanyo. Aisha aleta mtimamanyo. kama mijere buko akozeka kwatereka kabano atereka wateka masabo changu mlala wakozesa nene je kufunza chibatu sipoti tule kigenda kukolera ogamba Simon says something Roger says something kati wano ekibatu is saying nedda baliwo abali baliwo watali Tujja kulinda. Aisha stand up. Bali wakae. Unaenda kuimba nini? Kani tiza 3 2 1
Tugende? Ekibatu says wave your left hand. Ekibatu says wave your right hand. Ekibatu says sit. You have squatted me. Zara, you are squatting, you are squatting. Muveyo. Neda. Neda sa asis neda sibya DJ. Muyimbe katakuli music. Yimba na mumwa. Toteka ko music. Sibya kumayiminga bya kuyimba. Liberty together we always stand. Techiri always stand. Beka. Ekibatu says abagenyi bapetukiriza mtu. Ni abagenyi nabo bali baddemu, abagenyi babeemu. Abagenyi bakule. Ekibatu says shake your waist. Ekibatu says shake your waist. Ekibatu says turn around. Ekibatu says turn around. No, nyenyaje. Ekibatu says sit. Akayina. Okuyimba. Bonna. Anemu muleka yimbe byayagala. Kino emisono gya Mungu. Bino gye yakoze gikubbira feesi. Kati yeerabira chipusi. Neerabira emmere ku ntanda. Ekibatu says stand. Ekibatu says clap. Roger says stop clapping. Roger. Mudde wali muyimbe. Agange Kibatu nakola bot kati naga Roger na say stop kirati oje ga wati wa Roger kale ngati wazawoni
served as a warning. What says clap harder? Lydia says hello. Nedda bulabika buyimba bwa mooti. Yayimba laniro dita amazzi. Ate bato so atulaba ffenna kuba kale kiteke wekulabira tansimula nende ko bawanyi bido inzo bolsi obusika busisita wali kokoze hiyo ekibatu say smile ekibatu say smile ekibatu say nyiga shadi ya say seka Lord, Shabi mate nga atudde. Ekibatu mukwano tekinnagamba. Kinalagira kibato kinalagira. Kinagamukola. Nawe nachi please give me your number. Nakwegomba ddanga tukyali amapeera netya maama wo kati nze nkwetegekedde naguze n'akagato nawe nachi please be my lover. Naye addemu ayimbe agambye yagula akagato takayina. Wankadde wabi. Tugenda kutosa.